Oye, webale nnyo. Anti ekinjagaza aba Rose Form. Bw'ogula omufaliso osasula abamaze gutuusa. Ate ne bakukuleetera. Mami! Wanje Kingi. King. Thank you. You're always from Gobangabia. Agora for them gonge ekitali wota. Anika kati oguzi jako. No sigugwo. Bani. Gwa queen wange agenda kunzalira mwana mulenzi. Nange house girl bagamba batusula ko high density. Tukola bulungi emirimu. High density mama. Ono katwala ogugwe gosana kufuna fit sleep guli ogwa bakungu otegeera ne wabakirira bulungi jo nange mbanpolo city filis fit sleep oguga nange tekijja kukisoka kate kijja kusoka mpuliriza mama kuno mufaliso ndese kwa queen wange kunzalira mwana mulenzi wa mahani twala yo mufaliso goli wa fit sleep goli wa deluxe. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Traffic Phone Center ekintu ekitadde ku level y'abakabejja andi bakolere service center etabangawo erigwe customer waffe corporate oba high class tukutegeeza nti twalese ebyuma ebimalayo mu kukanika amasimu gonna agakabi tutunda phone spares ne phone accessories ow'amasimu ebika byonna ate nga byonna biriko original tukanika amasimu ebika byonna okugeza nga iPhone, Oppo, Samsung, Redmi, Alcatel, HTC, LG, Motorola, Vivo, Infinix, Intel, Tecno kugatta n'endala nyingi okugattako ne spare tablets ne iPads bakola services zino wamanga unlocking, flashing, upgrading ate nga batunda n'amasimu ebika byonna original. Traffic Phone Service Center services zaabe njawufu nnyo ddala ku center bakwaka juice n'amazzi wilo ne free wifi unlimited basangibwa ku Hanifa Towers level ey'okubiri room number F37 oba bakubire ku ssimu 0772 48 5 46 oba 0754 45 45 Beba Traffic Phone Service Center. Why? Honey. Wabadde nkubira why simu yagudde wansi naye wano ku Traffic Phone Service Center why babandagiridde wano ku Hanifa Towers level 2 wenzize room number F37 abaana bakola amasimu Al Magic Production nyumirwa nga bwoyiga simanyi kigenze tonnaba nja kusomesa nja kuyigiriza nja kulaga essomo gwo mpozi mama we yali aleeta olugezigezi oyo yagenda kino kibatusa oyo talina nnyo ssewano kati gwe ngenda kusomesa tonnaba katandika butandisi ye ntuula ntya wano wansi nze omuddo gunyige nga gwoli awo ebyo bye mulina okukola kwewanika ku kilasi ezitali zamu oddangamu omanyize batuusa tebankubira lugambo kamuyite anti naye alimba yakozesezza anko ensobi kati gina emirimu mingi lulimbadde enveeri mpitawo bwisi naye kati ate geti ate sumulula ate yingira ate sibawo naye oluvungu ngenda nduyiga anange nze kino sikinabanga ko batuusa waabwe okimanyi batuusa kasijja kusooka nzijjako nawo no masiki bannange batuusa njogedde n'omuzungu mukama kale sikirowoozanga nako nti nniza okubeera nenyimirira omuzungu nga muliyimiriddeko sentimita gundi nti oba emu kuba kati ate mbadde namugundi mbadde na gaapu njerere bannange naye mufuyidde gundi olwo naye naagaba bannange kakati batuusa waabwe ani akyansobola ani agenda okwogera nange nga nnyimidde nenjogera n'omuzungu nfuyo ozunga nasunsi nange ne mugasorosi nagenda bada abadde amanyi sigenda bitegeera ntegeeredde wonti ayagala kayimba ka bada nendyoka nkasumula nemuteramu kaalipusoka kuba yali mu bada namulabanga omuwala amukola wati nasonga akagalo banne batuusa
Ayogede n'omuzungu maama. Ate singa tewabaddewo buno bulwadde mbadde ngenda mukwata ne mu ngalo. Bannange Batuusa n'ennyumya n'omuzungu nga nnyumya luzungu kati sikyamanyi na Luganda. Njagala kutandika kubeera nga njogera luzungu. Kati babeere nga bantu buli ssaawa nga musisinkana nga twogera oluzungu nga nnyingira. Ngagenda nakugenda kati e Bulaaya kasooka ndiko linaana ebi. Mukuteekayo bino ebi. Wewe mba kutumanga ekyokulya oyanguwangako saga bintu yakundwisa nsaga muntu gwenjogera naye ng'alinga atawulira jangu nyambaze engatto yanguwa sagala kuyimirira nnyo nyambaze engatto yanguwa anteekamu bulungi sokisizani tozoonoona na wano andi ojoyoze engatto endala kuba kati njagala kukyusaamu mpulira zino nzikooyi kati nno sooka oyitewo yanguwa osobola n'obutayambala ngatto nojja nontwala nze neneetuulira nga tojja kati nkuleetera akatebe tondetera ntebe nka twalindetedde entebe kwasagala kutuula wansi kati sitegedde ku byo soko jjo ntwale nve mu musana ntuuke mu kisiikirize oyogerere tonkwatirira ati n'ekirala bwe nkugambanga nti njagala kutuulako wabweru mu kisiikirize totala nakumbuuza nkuleetera entebe nkuleetera ki so hurry up nga sinaba nakuyisaamu wabula ondeetera entebe wano sijja kutuulawo sijja kutuula wansi yanguwa nokitunuulira nawe ojawo kuyagala mukazi sajja butabira na magezi but how can I sit down for God's sake bulu oba emyufu anti mwagala balungi munaye buli kimu olina okikolerera omuntu omulungi yenna aba yeteeka mu ssente nawe olina okufaayo mwamanyira bikazi bamme bino ebikyafu ebyambala bino nagagantala noebeda wati nga alina disorganized honey I am not that type sabo nga tojja njenda okunyiiga wano nneme kutuulawo edako oli mulema I'm just asking oli mulema anyway nzijukidde teweyogerako bambi maama we yali wano yenna nagaba omwana wange twali tumusibira ebikolo kamba bye yali ategeeza kumbe bulijjo oli mulema teeka wano entebe etukula tulako oveeko ntuule jako enfuufu n'akabinako kola kyenkugambye hurry up vayo lijje mu musana kutitya Unamusana tokulaba. Tebe gitereze bulungi sigenda kutuula atengo mugongo kuyeri atenga njagala kutuula nga bwenyimiridde bwenti. Batuusa wachi? Batuusa wachi? Nkutuma nawe otuma. Oyagala kuyita Batuusa kukolera. Gwe ng'olina akamanyiro. Wanti anko. Nkutuma nawe n'otuma. Batuusa oyita wachi nkutuma nawe n'otuma olina amagezi oyagala kummanyira nkutuma kati nawe kati oyise wachi kati oyagala nga nkutuma gabanno lino gwe kati era ojjawa ozunga ki mwewayimpayo nenkugoba dayo byeneryana kwebuza magezi kati obadde ojjawa wamubadde okama Mbadde ngamba pensele nsuula. Gizeeyo. Kandi gizayo mu nyumba. Mpentebe ntuule wabula. Mpentebe ntuule musajja gwe olinamu amagezi. Olidde ku mmere. Mbadde ngenda kulya n'ompita. Nenkuyita. Kakati nandiridde ntya nga ate okyantawusa. Nkutawusa ssebo. Kati nkutawusa na butawusa bambi nsonyiwa okutawusa. Nkwegayidde ensonyiwa. Mbuuza kisembayo nkutuma nnyo. Nkutuma nnyo. Bwe mba sikutuma nnyo kati njagala otuule wansi owulirize gye ngenda okugamba. Tuula wansi. Atugamba tubeere nga twefaako obadde obujja buno ate bukambwe
Banage. Jango nyige bigere byange nkoye nyebigere binuma sagala kuyimirira nnyo. Ono shikolo batogenda kikola. Sembere no yongere. Nange Batuusa choko muzungu yantumye. Ubanga. Ngozo ngeri gineyogedde oluzungu nyero lubadde lututo omwoyo. Ate kikulu anti naye aline ango. Mugambe ntya. Ogani. Katonjagala tonjagala. Kale kangende mu nyumba ndabe kale kyoko tonjagala. Kale nzolaba boba tonjagala nsobola kwesonyiwa. Bino byonna byenkola mbikola lwakuba nkwagala nze sobola gamba musajja nga simwagala ne mugamba nyigaako ku bigere naye gwe muno nakugamba gwe n'ogaana mazima ddala gwaleetera banno okunyiisa mbere bigere nanyiga kino kyokka male kubyambula tobijambire anti weather si nnungi olaba nze nkwagala nnyo bino byonna bikola lwa mukwano omuntu nga tayagala muntu tosobola mugamba nti nkwataako yaba naakusangawo nange mbikola lwakuba nkwagala ate nze genda bw'omuntu nti anjagala nnyo genda bantu omuntu nti yanteeka mu mutima buli kimu nze kyonna nsobola okukikola nze kati tondaba wano nze newe oŋŋamba nti olwaleero tolina maanyi ganaaba nze nkunaaza mugambe senga yaŋŋamba mbuno obuntu bwakutumanga okutuusanga obubaka bwe embubuulire nayo lekerawo bw'oba oyagala omuntu omukolera biki kakali nze ndi muntu eyatamiira okwagala olinze bw'abanga ndaze nti ddala njagala nange ne muwulira muli nti kati nga bwe nkulaba kati tewali kyekisobola kukolera nze ne bwe kuba kukunaaza leka nawe naye ate nze engeri gyonnazaamu sijagala wena ogenda n'onkwagula obeera ng'oba kina n'okalabula sikeni yange olweggulo natunudde mu mirango eno yonna yonna wamyufu oba neerabidde nti okikugamba ate kati ango waali ate bwe naayogereraawo nga bagamba Batuusa olina olugamba kyangwe kyekipya kyangwe kyekipya anti kati wekibanga kyekipya sooka okyenkutise kisooka ekimanyira omubiri gwoddeni olyoka okimpiseeko naye gwe muno mazima ddala nabadde ng'ente nga zennaze naye era mbadde ngenda kukugaana okunnaaza kuba nze bye wakoze sibyagala olaba eri wiiki eya kangende nsala amagezi muzze ebbali mugambire ebbali kubanga nyinza okwerabira ate n'omuzungu amulinza kati ennaku zino engeri gyenjagalamu omuzungu kikigwa gyasuukunda ogubuto yenna no bwajja pimpina alinga nabbo byawaka gwe ojjawa ani akuyise weetaaga ki nze nzize wa anti nina kyemugamba kati wesisaaya nalyoka mumunyala yenna alinga essupu egimu oli kitooke kyaku kiraalo wange tonna esimbako oyo munnange oyo musumaali guyingira na nnyondo no, it's okay. What about Saji?